tukoseddwa nnyo kubanga sobeera na firiji zaffe zonna tezikyakola bayitakamula obutunda soda. Olunaku lw'eggulo twakulaze emboozi ey'abatuuze b'oku kyalo Buyaya Kitojjo MPG nga balajana olw'okugibwako amasannyalaze ku nkomerero y'omwezi oguwedde. Kibululu tumukooye tutya n'ababbi tuyingirira kuba kati zino bizinesi era oli atunda n'agamba awo waliwo enzikiza biki ate ng'ebitala bibadde bituyambako. Bano balumiriza nti omubaka waabwe Yusufu Nsibambi yali emabega w'ekikolwa kino wadde nga ye bwe twagezezaako okumukubira essimu okubaako kyayogera ku nsonga eno yagaanye. Kansolo Nsibambi we yajja n'aggyako amasannyalaze Kansolo Nsibambi then Kansolo Bugaya n'agazzaako wazaako amasannyalaze Kansolo Nsibambi n'agenda n'agaggyirako ewuwe ne tusigala ab'ekyalo nga tulina amasannyalaze. Amasannyalaze yaleeta gakola mirimu gye kakati gatuuka ekiseera nga tegakyamumala okukola mirimu gye kwe kusalawo abeeko abamu bajjamu asobole okuba tesigaza amasannyalaze agamumala. Kati ekitongole ki UEDCL kitangaziza nti mu mateeka tewali muntu yenna alina bwannannyini ku transformer, ebikondo ne waya z'amasannyalaze wadde nga ggwe yabisasula. Mu tteeka ery'amasannyalaze ery'olukumi nga lyakyusibwamu mu mwaka gwa 2022 ebintu ebyo byonna bya kitongole kya UEDCL. Oba oguze muti oba oguze transformer byonna biba bya bugagga bya gavumenti ya Uganda. Omwogezi w'ekitongole kino Jonan Kiza atubuulidde nti oli ne bw'aba ye yasasula okutambuza waya zino okuzituusa mu maka ge byonna bisigala bya gavumenti. Bwe guli ne ku transformer ne oba oguze transformer nti ndio bakunyizizza tosobola gijjawo kubanga transformer esigala ya gavumenti nti enkya bw'eba efunye obuzibu transformer ekitongole ky'amasannyalaze kigizaawo nga kisimbira ku buvunaanyizibwa obwagikwasibwa ekitongole kirabira obuweereza bw'amasannyalaze bwa ERA. Ono era atunnyonnyodde nti n'ekitongole okuyisa amasannyalaze mu ttaka ly'omuntu tebalina kukisasulira wabula wabaawo okuteeseganya okussibwako n'emikono ku njuyi zombi. Ekitongole ekyaffe ekibunyisa amasannyalaze bwe tuba tutambuza ebikondo byaffe by'amasannyalaze tetugula mataka wabula tufuna olukusa eri bannyini mataka okuyisaamu omukululo gwa layini eyo nga bw'etambula. So wabeerawo enzikiriziganya nti ebiseera ebisinga bwe tuba tuzimba layini nga tuvudde wansi tugiteeseresa okugizimba era tuba ne fayiro erimu enzikiriziganya z'abantu layini eyo weegenda okutambula ng'ekola ki ng'eyita. Kati atubuulidde nti mu kiseera kino nga bali wamu n'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku misango bali mu kunoonyereza bazuule ababadde mabega ew'ekikolwa eky'ettima ekyakoleddwa e Buyaya okutema ebikondo by'amasannyalaze. Tukitutte ng'ensonga enkulu kubanga mubaddemu okwonoona ebintu by'amasannyalaze. Okwonoona okwenkanankana nga kwenkanankana kiwandiise ekibonerezo eky'emyaka 15 singa oba ogombeddwamu obwa enjala. Singa ono bamala ne bamugwa mu buufu mbagamba asobolera ddala okuggulwako omusango gw'obutujju. Kubanga okwonoona ebintu by'amasannyalaze era kyenkanankana n'obutujju. So omusango ogwo munene nnyo era tulina okukkiriza nti poliisi egenda kukwasa obuvunaanyizibwa nga bwe badde ekola ku misango emirala. Ndowooza mu kaseera kanaaba katusinga okunoonyereza kumaze okukolebwa nga ekitongole ekitwala emisango mu ggwanga kijja tubuulira musango ki ogugenda okuggulwa ku oyo omuntu ateeberezebwa okubanga yeeyonoona ebintu by'amasannyalaze. Era asabye abantu beeno okuba abagumiikiriza kuba nabo tebatudde okutuusa nga bano bazzemu okufuna amasannyalaze. Naye nga bakasitoma bali mu kitundu ekyo eky'ebuwama twagala obbagumya tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tuzzaawo ebikondo by'amasannyalaze ebyo ebyasaliddwa abantu baffe basobole okuddawo. So tubeetondedde nnyo ku lw'embiranye eziriwo naye ffe ng'ekitongole obuvunaanyizibwa bwaffe bwabbawo amasannyalaze. Kati tekimanyiddwa nti singa kizuulibwa nti ddala omubaka ono ye yabadde emabega w'okutema ebikondo bino anaakwatibwa n'asimbibwa mu mbuga z'amateeka. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.